Oluguudo lwa Kayunga Ssenge Kawanda lwe lumu ku nguudo ezibadde zoogeza abantu ebisongovu mu disitulikiti eno olw'embeera gye lulimu. Oluguudo luno lugatta olwa Hoima ku lw'ebbombo ekirowoozebwa nti singa lukolebwa kyakukendeeza ku mugotteko gw'ebidduka. Okusinziira ku batuuze basanga okusoomoozebwa okutagambika olw'ebinnya n'enfuufu ate bwe kituuka mu budde bw'enkuba gujabagira. Oluguudo luno luyita kumpi mu ttawuni naye ate ng'ebinnya bingi nnyo. Bizinesi zitambula abantu bafuna bonabona n'enfuufu naye kati tufunye omukisa nti oluguudo luno lulowoozeddwa ku fayinale. Lulimu ebinnya bingi enkuba weetonnya lubeeramu obuseerezi bungi. Tulina okusoomoozebwa kungi. Enkuba bw'etonnya mayanja wali wansi wa Bekale Kidawalime okuliraanya ne Twin Academy emmotoka zisalawo. Amazzi gajjula mu mayanja ow'ebigere akosebwa ab'ebidduka bakosebwa. Kati oyinza okugamba nti bano bandifuna obuweerero oluvannyuma lw'enteekateeka y'okukola oluguudo luno okutongozebwa. Babadde bambuuza nnyo nga ssentebe watugamba abantu batwalako ettaka lyaffe naye oluguudo terutambula. Naye olwaleero ndi musanyufu nti abantu bange bonna be nasayiniza consent forms olwaleero balabye entandiikwa y'okukola oluguudo lwabwe. Ffe badde batawanya mu maduuka n'omuntu okutambula obutambuzi okutuuka ku kkubo atuuka addugadde naye tulaba nti ajja kuba asobola okutuuka gy'agenda ng'akyali muyonjo. Bano bagamba bwe baatuukirirwa okuwaayo ettaka tebeesisiggiriza kubanga kino baali bakirindirira dda. Mu kusooka amangawo okusoomoozebwa abantu bagamba mwagala okutwala ettaka lyaffe lya bwereere naye oluvannyuma lw'okulaba enkulaakulana nga nnungi ngezezzaako okubannyonnyola. Oluguudo luno lugenda kukolebwa mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Program nga lwakuvujjirirwa bbanka y'ensi yonna. Ssente ezigenda okukola oluguudo luno zavudde mu World Bank ng'etuwoze buki n'obutale n'ebirala. Nakati oli bw'anagamba nti akuwadde ojja kufuna ekinyegenyege okozesa ekintu nga tomanyi nti kikyo kubanga olowooza nti baakoze eki. N'olwekyo tulina okutandikira mu kumanya source ate ne tutegeera n'implication za source. Kati abatuuze basabiddwa okwenyigira mu nteekateeka eno n'okulondoola ebikolebwa. Onootunuulira omutima omulaba akama amafuta mu greda n'ogamba nti bajja ababooki ojja kuba weerimba oyo gw'olaba akama amafuta ali ku bbanja lye lya World Bank lyakiraki teri kibi nga kubanga tonnafuna zisasula bbanja nga nekyeweewoze bakitutte. Abakulembeze basiimye abatuuze okuwaayo ettaka lyabwe olw'enkulaakulana. Olw'ensonga y'abaatuwadde ettaka naddala omwami wa Ssaabasajja Kabaka owalaze obukulembeze obusaana okulaga bw'abakulembeze tuteekwa okuba exemplary. Bane bwe bali nnyo bali ddala bangi nnyo beerabira nti enkulaakulana eno yaabwe wayaffe olowooza nti eyo bya gavumenti naye gavumenti yaani gavumenti etandikira ku ffe sebukaawo. Balabudde ba kontulakita abaweereddwa eddimu lino okwewala okukola gaddibenga lye olw'okuba nti lwe lumu ku nguudo eziyitamu omugga Mayanja. Bano basabiddwa okufaayo ennyo ne ku nsonga y'obutonde bw'ensi. Genda mu box calvert 3 sisuubira nti tugenda kubaawo ne issue endala ekwatagana ku omugga gwaffe gwaguddemu. Ebyo byonna bijja kuba bisaliddwa amagezi. Kontrakita abo balina ebintu bye balina okutuukiriza naddala ebiri mu mateeka abasinga ge tugamba nti amateeka ga NEMA tibalina okufuna ebbaluwa ezibakkiriza okukola oluguudo. Aba kampuni ya Boch Nyoro Engineering Company Limited be baweereddwa eddimu lino nga baakukolera mu bbanga lya myezi 18. Oluguudo luno luwerako obuwanvu bwa kilomita 6.5 nga lwakuwomenta obuwumbi bw'ensimbi za Uganda obusukka mu 37. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.